Terefu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo okubeeranga ogoberera wonna wosinzidde abali mu ggwanga lyattu Uganda, Africa ne mu nsi endala eziriwo nawe owangalire okubeera ng'olaba ogoberera Focus TV. Nkwebaza kikyokola ky'amaanyi nnyo era bali kubeera nga okikola. Sinaba kusubscribinga nkujjukiza nti subscribinga olabe nga tufuna amawulire batufuna ebintu ebipya ebiba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ne leero neyungiddwako Kojja Kagatono nabagamba nja mubaleeteranga mu bitundu mu nnaku ez'enjawulo tubeere nga tuwayamu 1, 2, 3 okulaba nga oyongera okutegeera biki biba bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Yajje abyogerako X yani omuntu gwe bayita Mbu X wa Kojja Kagato yaba atya? Anti ze simanyi buli omu akitegeera. Okay, yali muganzi w'omuntu yali muganzi we. Omuntu yandibadde yeyisa atya ne yali muganzi we mu nkola entuufu? Kyamagezi nnyo bye bakola. Okuddira omukwano gwabwe n'ogussa mu gundi gujja mu kitangaala n'ogussa mu social media ojja ku kyolunaku nga tokyayagala kutunula ku Dr. Sekajja simanyani ku professor yes nga bw'otakyayagala kutunula ku oli ate tewali kikuugiza bingi kubanga omusajja wamuzaalamu abaana era n'abaana b'ogenda okuzaala eno ew'omusajja ono gy'oli bajja kuba baganda b'abaana bali ewazaala mu musajja oli mama bagatta bajja kuba baganda baabwe. N'olwekyo lema kwonoonera baana future yaabwe lemana kuba teeka mu bintu bye bataliimu waba abaana tekuliko akusaba nti nandikutte ku kipande ekiraga kino taliiyo emyaka gyabwe tebannasobola kutuuka mubayambe temubateeka mu bintu ebyo. Ate don't provoke the other man you left. Muleme kuprovokinga musajja gye wava. Ate naawe jjukira nnyo Professor Sekajja nga bw'okimanyi obulungi ndi omukazi oyo yali wa musajja oli wandifubye nnyo okulaba nti ottaanya embeera eyinza okugwawo yonna n'otalumba okukulumba. Tebaprovokinga bantu bwe batyo. Togezaako okuba kayinja mu njuki kulaba kikiyinza kuvaayo. Omusajja asirise ekimala mumuleke twala omukazi muwoomerwe obufumbo bwammwe bwebanyumire n'abaana be mubajje kuba omusajja oyo naye bwakeera ku makya n'abavunaana nti abaana be mubakozesa ebintu ebitali bya myaka gyabwe. By the way abaana bange mulimu bateeka mu bintu ebitali myaka gyabwe ne babaleeta abaana kwolwo ne muswala ng'abaana baagala nnyo taata waabwe. Kitegeeza mubajeeko eddembe lyabwe ng'abaana mulimu bateeka mu kintu kyammwe. Kojja abaana tebabakkiriza kulwana ntalo, abaana tebabakkiriza kukola mirimu naye bwabadde nga be bakwasizza emmundu balwana olutalo lwa Chosen Beki ne Gondi. Kojja akasembayo X yani omuntu gwe bayita Mbu X wa Kojja Kagato yaba atya? Anti ze simanyi buli omu akitegeera. Okay, yali muganzi w'omuntu yali muganzi we. Omuntu yandibadde yeyisa atya ne yali muganzi we mu nkola entuufu nga tusinziira na ku kino ekya Sekajja buli omu alina bali simanyi nkola gye batwazaamu mu mukwano gwabwe naki naye nze nga nze Kojja gwe nga ggwe nze bwe nkyawaganye naye omukyala bwe tuba twawukanye nze mba njawukanye naye mu bikolwa eby'omukwano naye ate nsigala njogera naye nze naye ng'ekyali kitugatta mu lulimi olw'omunda kye bayita okwegatta nga tebikyaliwo wabula nga ekyali kitugatta kati abaana baali batugatta siyinza kukwejjako ng'ate ocommunicatinga n'abaana nina kuyita mu ggwe okakasa nti okuva abaana abo emyaka gye baliko omwami oyo asobola okubeera nabo oli abiviireko ddala aleme kujjayo. Kati kyekyo kiŋŋamba nti eyo embeera erina okubeerawo nga tosangawo olukonko wakati w'abaana namuntu oyawukanye naye. Kojja ate bali abagamba nti nze omuntu we tukyawagana ne baganda be ne bazadde be connection zonna zivaawo. Ate oba ogambye nti muba mukyawaganye na muntu ono ate bali lwaki oba obawalana tebena bye bakwatirako. It's none of your business. Bw'oba okyawaganye nange mba nkyawaganye naawe. Toyinza gamba nti baganda bange nabo wakyawaganye nabo kuba bo tebakukwanangako ate wabalabira ku nze. Bw'oba walabira ku nze gwe sigala nga nze bw'otakyakolagana naye era olwokuba tokyakolagana nange sijja kuleeta baganda bange wuwo kuba tetukyakolagana.
eddembe olimulekera yamanyi eyo okolagana n'abantu bo oba utakolagana nabo. Naye nze kiringa nja kuwa ekyokulabirako. Mukyala wange gwe nasooka okuwasa twayawukana naye mu 1982 naye ate nasigala mbeera ne mwannyina nga waka waali. Ng'oli mwawukanye eyamuleeta neno sigala mubeera ne mwannyina. Mwannyina yajja luvannyuma nga namuwasa dda naye nga mbeera naye paka 86. Yosalo yafuna gy'alabye nga mulabirira n'omuta era amanyi okujja n'andabako. Ariko gye kino kibagamba nti buli wolekawo gaapu eno omutima gino gisonyiwa, oyinza otuuka akaseera n'okubendeka mwoyo kirala omuntu. Ekyo kirala omuntu eyawakana n'omuntu batuuka kisinziira bw'ategeera naye batuuka ekiseera ne babanga abooluganda. Yes, oli yayawukana naawe yafumbirwa, nze nayawukana naawe nange nawasa dda omukyala, nze nsigala nkolagana naawe nga maama w'abaana bange, naawe n'okolagana nange nga kitaawe w'abaana bo. Sirina kirala kiba kitugatta. Kojja omuntu ono gy'agenze mu bulamu buli gy'alaze ayinayo famire, ayinayo omusajja gw'afunye. Tolowooza nti kirekawo okuteeka obulamu bwe matiga eri gy'abalaze olw'enkolagana eno gy'osigazzaawo naye okuwuliziganya okukulekawo? Nedda. Kuba omusajja oli ayinza okubeera ku bugeeka agamba lwaki okyayogera n'ono, lwaki muwuliziganya n'ono? Anti okuwuliziganya ne gw'otaagala osobola okuwuliziganya naye. Anti mwe muva olwo akakwata akutandika gwe naawe okumufuna wasooka kufuna ako kakwate owuliziganya naye. Kati gwe omukyala wo gwe wazaalamu abaana olwokuba temukolagana temwayawukana n'abaana wabavaako tokyayogera nabo, n'abaana baleme kumanya kubeera na kitaabwe nakolagana na kitaabwe. Waliwo ekintu kye tulina okussa mu bwongo nti bakadde b'abaana balina okuba nga ne bwe baba banyiigagana batya nga bateekawo olutindo olulaga abaana nti taata ne maama bakolagana so si bawalagana. Bwe banaateekawo nti bawalagana abaana bajja kubanga abamu baagala taata abamu baagala maama okusinziira buli omu bwana akonsivinze ekyabaawula. Abaana basigala bakula. Omwana kye bamufiidingamu nga abuuziza nti lwaki taata takyalina maama bwe banaamugamba nti taata wo yakuleka wano ajja kusigala nga manyi taata yansuula. Naye ate bwe balibuuza mugamba ndi munnaye maama wo yatusobera yakujja ewa kitaawo, kitaawo yali akuwa kino yali akuwa kino yali akuwa n'akutwala eyo ng'omwana awulira ayagala genda wa taata we. Abaana bange bonna mbeera nabo. Kozi kojja bali bameka? 17. Abaana 17 naye tokyabeera nabo bonna. Anti abakula be bagenda naye bonna bamanyi ewaabwe balina kujja wa taata waabwe, n'abavudde ebweru bwe bajja nga tebanagenda waabwe bajja wa kitaabwe. Kojja mu maama omu tekisoboka kubeera mu maama omu, teri mukazi asobola kuzaala abaana 17. Ate kyakubiriza abaana mbazadde mu intervals. Olwo be nazaala nga nakavuuka, olwo be nazaala nga nkyasa mu mpiira, be nazaala nga nkyali mu nki bonna naye buli omu mugamba omukazi agamba nze amwana biki nemugamba nti kaluubirira nti muleete yanti nze mpa sente mulabirira nemugamba nti nze bonna sente zenfuna zigula omugaati ogwo gumu mba njagala ne bagulira wamu mumpe waka sobola kugula tooke n'ensalasala biwagu nakubala myerandi gino gigende egindi naye babeera wamu bagifumba enkota bonna ne bagikola ki mumpeereza waka abaana bajje baliire wamu basobola kugula kilo za nnyama 3 nsobola emu abaana ne bagirya naye nsanyuka nga bonna mbalaba buli omu asika ekifi. Ate abakazi mbadde nina omukisa nti abakazi bijjako nafunayo omu yalemera omwana naye abasigadde bakazi bange babaleeta anti bakimanyi nti nobalabirira mbalabirira bulungi. Abaana bo bafaako nange kenyini neefaako. Kojanaye abaana 17 bonna mu bakazi 9. Kojanga wakitegeza nyago obusira mbugamba bana gwasupa kubisaamu emirundi okoze osoma ddiini ki wewalanga nnyo okusinga okumanya eddiini y'abanno ng'eyiye ekyakulema abantu bagenda kulowooza totegeera
bantu bazibu nnyo. Kugira ffe tugamba omukazi ogwo Kakati nze nvaako toyingira mu bagamba bana amateeka g'abakazi abangi togamanyi. Kati awo byotandise okusirwalamu olinga bwe nasanga faaza nga alamuza eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. otandika okwebuuza faaza agenda naye likola nti oyagaza ki? ayinza balina mukwano gwe nga faaza amanyi atabulira kyamanyi ku basajja bakazi nga faaza bakola counseling yaki ey'okubuulira abafumbo oba oli musiru ogendayo. Kakati gwe njala kugamba bw'osobola okugenda okansolinga omukazi agenda okuzaala nze bwe mbanga omwana bw'aba akuluma ogira bwoti, omwana bw'aba atuusisa bw'agira ati okola bwoti wakusamba tteke kola bwoti. Omwana gwe atazaalangako olowooza nti bade ngenda kugamba ekintu naye kyenkugamba nti omuntu nga kankuweeyo ekintu kimu omanyi kye bayita embeerera. Embeerera y'omuntu atalabanga atagendanga mu kikolwa kya kwegatta. Kati osobola okugamba nti oyagala kuzaala balongo osigale ng'oli mbeerera. Bajja ne bamuyiira obululu ono n'abuuza nti nze abantu bulijjo bwembeerera betuukirira lwemba n'essente zange. So ekyo tetulina bwe tujja kyogera. Kitegeeza kandidate saazo balinga ate abamukubira obukubizi campaign. Ekyo kibi nnyo. Omuntu ng'oyo ng'ali mu biseera bwe bityo tomuwanga gaapu y'abantu kwongera kumwagala. Kozi wangamba ke bayita sympathy vote. Sympathy vote mbi nnyo nti tolina gw'ovunaana. Bantu beekanga bwekanzi ng'oli baamuwadde. Kati tolaba ekyo ekyakoleddwa egindi esoloti. Abantu b'esoloti bajja kikozesa makisudi bagambe ye lwaki bamugira bwe bati nga bagira bati tumuwadde lwaki batugaana ogenda okuyimba tumuwadde kale tumuwadde alugaloge tumuwadde wamma tumuwadde alugaloge kulumya. Nze nalaba nga waliwo akawala kalinga ku kyalo ng'akawala kali katumanyiira ne tugenda ne tukuba omuvubuka yali akatulemesezza tumuteega ne tumukuba amayinja ng'ali nako mu kudduka era ne kadduka ne kaddeeka muvubuka naye nadduka n'agenda. Twali tukyekukumya we tumukubidde akawala nga kayitawo kadde era omuvubuka gye yalaze. Kagenda okulengera nga omuvubuka akatutte waawe waka agaddewo n'ekikomera. Kakati kenva omukubira tumukubira kati ekyo tekikola kyali kibi nnyo era tekisaana kuddamu kubaawe baleme kubikola ebyo. Abantu waliwo nja kuwaayo ekyokulabirako ekirala mu 1986 84 waliwo pandagaali waliwo embiranye nyingi nnyo era netwononekera nga batugamba nyinyi buli kimu buli kubakwata wanajua pale Museveni yiko gwomanyi Museveni aluwa nga buli omu akyabuuza abasirikali nga batusanga ne batamanya ndi baali bawooliki abantu bakumusimpasayizinga era kyagenda okutuuka ng'olwo abuyekera wa Museveni abantu bamutwalira butwalizi mmere ne bagimutwalira mumaze obbalaga sayidi nti oli gwe muwala nakati gwe munako empalana kati ffe gwe twagala era twagenda okukakkana mu 1986 nga aba Uganda National Liberation Army nga badduka misinde batubuuza lino kuba lituuka egindi nga luli babadde balina amaanyi nga tebabitubuuza ebyo. So mwewale nnyo okukozesa nga bebagoba omanyi buli omusibe lwatuuka okuba nti yaggalira omusirikale abadde amukuuma omanya waliwo olwo ovudde mu kulyako akatono oba ogenda kusiibira ddala. Nolwekyo weewalanga nnyo ebintu ebiyinza okujja nga binaakyuka. Ebintu tebiri gundi tebiri static biri dynamic tebalowooza nti tebikyuka naye okuba abantu emiggo bw'otyo gwe mwami gwe akutte embooko n'okuba banno naye nenkulaba nga ogaludde omuggo naye nga ne gwogugalulidde talina kyakkoze bugenda kukyako nga nabo bakukuba emiggo n'embwa yeesigama ennyama. Bicycle kick mugimanyi bulungi nnyo nti ejja kubanga ekutangira okuba nti abakazi bakumanyiira
ebyokuwoza ntomalako tokola ki lugoja mye bakugamba mbo simanyi mpale kasajja mpale nera miguwa nedda yangu nko bicycle kiwa kubezirizi vole zabula oyamirenga buli bazilala obeere musajja ayimiridde kubagamba ndi gundi ayimiridde mwe mwawulira oli ogamba ndi gundi ayimiridde bagamba ki bagamba ndi olinga tripod eyo so jangu nkuwe bicycle kiki tugenda munaku nkulu ya Gandalo abantu omuntu ajja kwagala okakasa munne akugambe ndi bulijjo munayimba bulijjo beera bize lero kati ndaga omutima otwaze omuntu alina okubanga asamba eddakiika 12 neza penalty 35 noziteeka wali olina okubalira ng'osobola okusamba omupiira b'osambira ne bagamba bannange nze kati niyo gye mpita ne bansonga mu busonzi bati ne bagamba tebagamba nti nze ki badimanyi bagamba omusajja oyo asamba baba bagamba nti oyo ye yamponya obufumbo bwange bwali busasika yatereeza obufumbo bwange yabutereeza kyali kiganyi waliwo bagamba nti nange kyali kiganyimu naye yankolako abakazi bangi nze ogenda okugira nga bakoona ku bannaabwe nga bandagayo naye baba tebandaga yatereeza obufumbo bwange base yali yegiragira oyo n'amuwa bicycle kick kati agukuba mu roof so ojja kuba essimu 0752 432 0752 432 yessimu yange twebaza bonna abaguze bicycle kick abasizidde mu bitundu ebyenjawulo waliwo abali ebweru bali bweru bali Bungereza kitegeeza oli aleme kugamba nti nze kati ali eno mu Amerika mbifuna ntya ajja bifuna mu buli ngeri yonna era bikutuukeko Gwebasita kwatagana simu 0752 432 ojja kubanga ebintu byobifuna. So ne mukaseera kano tukujikisa bagana bafa ba Focus Event Services bakugamba nti bakwasa omukologo baberenga gukolera buli kimu services zonna bazikutuusaako lema kutukubalira ku mukologo obero onyibe wena tusigirikika mutunule bijijjidde no mwana ngo ebifaananyi atuko kuba ekifaananyi nenga ne make up atandika okuwoza mbu ekifaananyi kyambizizza nga songa gwe mubi ekifaananyi tekibizza muntu mmwe gwe wennyini gwonyinyibala gwotunula bijijjidde ekifaananyi bakikubako omukyala bugondi bakikubako omukyala Pirisiira teyanyumira mu kifaananyi kuba omukubi si ye yali omubi naye abakubi baba balungi era kuba bw'ofaananye bwe bakukuba bw'oba wakulanga eddubu tolowooza nti anaakuze ofaanana nga Michael Jackson era ojja kufaanana eddubu bakuze obuuze nti onaani nti yeggwe nga wambizizza nti ntya bwotyo bw'oli so genda mu bannaffe abamanyiddwa nga aba Focus bajja kukuba ebifaananyi byo n'omukolo gwo bajja gukolako bulungi ate bw'oba nga olina budget yonna gy'oba olina batuukirire ogibakwasa bagambe nti omukolo gwange ngwagala mu budget eyo baali bakozeko ne ku kyafaayo ne babakwasa budget ne bazza ne balance ate omukolo nga gubadde first class ne bagamba waaye esente zo zifisseewo so nga mu bufu bwemu ne bagana bafa aba Focus Farms and Chicken Supply bano bakugamba nti bakuyigiriza okuva kako olunaku olumu engeri gye kakulamu ate okamala okula totawaana na katale bino byemudde eno ate kati nazirunda zizo ziri awo zifiirafiira awo zikuze otuuka mu katale bakubire namba emikolo gye basimba bakola baba bagenda ku mikolo kwanjula bwe bategeka emikolo banona ku nkokozo bwe baba bagenze ku mbaga balina okulya ku nkoko nebaana abakonse batwala ku mikolo balina nabo okulya enkoko ate neweewuunya ekintu kimu engeri gye bategeka emikolo egyo bwe bafumba era ku mukolo basala ku ezo era basala ku nkoko ezo kale olina bbeeyi naweeyi buli kimu kijja kubanga kikutambulira bulungi bagezeeko enamba kwezi ku screen olabe nga naawe ofuna ekyenjawulo oganyirwe mu mulimu ogwo gw'okulunda enkoko ofunye eddala ekituufu ky'olina okuba nga ofuna tukomera leero ne Kojja Kagatto tujja kuba tuddingana mu show zaffe ezijja mu maaso eyo for now bye bye okukola ku subscribinga ku Focus TV yange bingi